tuzikola ki kati ng'omulimu gwe gwakuzizzaawo n'azizinga bulungi abanajja abalala basange nga zirabika bulungi n'ekirala okuyambako ku bantu okubabuulira biki bye banoonya. Aba akola omulimu gwogwo agenda okulaba mu maaso geeri nga waliwo omukyala amutunuulidde enkaliriza mu ngeri gye tuyinza okuyita mu Luganda ng'ey'amaalo nga idde n'amuggyako amaaso n'adda ku ngoye ze. Bw'agazzaayo bw'ati agenda okulaba ng'era omukyala amutunuulidde. Oba wali obaddeko mu mbeera bw'etyo n'otunuulira omuntu nga buli lw'ozzaayo amaaso ng'era mwetunuulidde. Yali amutunuuliddemu, yali alabikanga ewaya ezimu ezitaliiko kubanga yamutunuulira n'asamaalirira n'ayitawo. Kati ono mu Desha kye yava amuvaako n'agamba waayi kamuveeko kankole ebyange. Naye agenda okulaba ng'alengera ekisikize ky'omukyala kitambula kijjanga ewuwe gy'ali. Kyagenda okutunulayo nga ddala ddala omukyala ali mu kutambula ajja waali. Era ng'empisa y'abatunzi bw'ebeera bw'amutuukako bamubuuza, hello, can I help you find something? Omukyala kyava asigala ng'era amutunuuliridde. Kyava amuddamu mpola nti hello, oli abadde asamaaliridde. Omukyala kyava abuuza Desha, were you born in this country? Abaddugavu abali mu country eno mukimanyi ekibuuzo ekyo kitera okunyiiza abantu. Were you born in this country? Nze nno nkiddamu n'essanyu, no, I was not born in this country. Naye abamu kirabika nga kibajjako waya. Naye omukyalo ono Desha yasalawo okumuddamu nti yes, I was born in this country. Omukyala kyava ddamu n'amubuuza, do you have children? Desha n'amutunuulira n'agamba omukyala ono anjagaza ki? Kyava amugamba, no, I don't have children. Are you married? Desha n'awulira ng'obugumiikiriza butandise omuggwaamu ng'omuntu yenna. Naye era n'amuddamu, no, I'm not married. Kyava amubuuza, how old are you? Desha kyava amuddamu 19 n'obusungu bungi. Can I help you find something? Mukyala kyava amutunuulira enkaliriza n'amugamba, you are so beautiful. You are a beautiful girl. I've never seen such a beautiful woman. Abakyala mukimanyi bulungi nnyo kasita bakuwaanako nti oba olabika bulungi olina engeri gye weemoolamoola awo. Desha kyava yeemoola n'amugamba, oh, thank you. Nga bw'asekaaseka obusekoseko obutonotono. Omukyala kyava addamu n'amugamba, I think you can be the next Miss USA. Desha kyava aseka nnyo n'amugamba, Miss USA? Yes. N'amugamba, no, I'm in the army. I can't be a Miss USA. Omukyala kyava amugamba, can I meet you tomorrow? Opposite ne Target waliwo ka restaurant akaaliwo. Can we meet in that restaurant? What time do you start working? Mukyala n'amubuulira. Desha n'amubuulira lw'atandika okukola. N'amugamba, can you come 30 minutes early and we talk about being a Miss USA? Olw'obutayagala mumalamu maanyi kyava gamba, yes, we shall meet. Ku makya enkeera we bwakeera Desha yakeeramu. Yamusookawo ku restaurant. Omukyala bw'ayingira yayingira n'ebitabo nga 10. Desha n'agamba omukyala abadde kyono. N'ebitabo byonna bye yaleeta byonna nga bikwata ku ngeri gye bweyisaamu, ku ngeri gy'oyambalamu, ku ngeri gy'otambulamu, ng'ogenda okugenda context eyo okuvuganya ku bwa Miss USA. Desha kyava amugamba nti neyanzizza naye I don't think I can be. Omukyala ono kyava amugamba nti jjo seebase nabadde nnoonya mu bitabo byonna bye nnina ku intaneti wonna nga njagala okulaba waawe kigambibwa nti omusirikale wa Amerika tasobola kubeera Miss USA. Saalabyewo n'olwekyo osobola. Nga wayiseewo emyezi 3 amugamba bino nno competition eriwo mu myezi nga 3. That was September, December nga waliwo competition ya Miss America.
Desha n'agenda ne yeewandiika mu Miss America mu myezi egyo 3. Era nga bwe mumanyi nti yali amakyano okubitegeera n'okwekkiririzaamu teyekkiririzaamu, she lost, teyayitamu. Omukyala namugamba nedda toggwamu maanyi, gwe mulundi gwe ogukoze eki gwe gusoose, ddayo omwaka ogujja weeteeketeeke ekisingako awo, osoma ebitabo byenkuwadde, let's keep in touch. Ne bakeepinga in touch okumala omwaka mulamba. Desha n'addayo ne yeewandiika n'akompiitinga ku Miss USA n'agwa. She lost. Omukyala ono n'amugamba I have faith in you. Nze nzikiriza nti you are beautiful. Ate n'obwongo olina, omanye ennaku zino baagala beauty with brains. N'obwongo olina ojja kuyitamu. Tuli mu mwaka gwakomeko ogwo gwa 2. Omwaka ogwokusatu Desha n'addayo. Teyayitamu. N'abeera ng'ali disappointed kubanga obulamu bwe bwali torn between the two, the army ne beauty, ng'alina okukola byombi. N'addayo omwaka ogwokuna, teyayitamu. N'addayo omwaka ogwokutaano, guess what? Teyayitamu. N'addayo omwaka ogw'omukaaga. Omwaka ogw'omukaaga yeeteekateeka nnyo, nyambala yali, you can imagine omuntu kati experience ne gy'alina, n'entambula, n'enjogera, na buli kimu, ng'era ali sure nti ku luno ekintu kikola ki? Kiyitamu. Guess what? Teyayitamu. Kyava awulira obusungu, n'akubira omukyala n'amugamba lwaki wayimusa essuubi lyange? Lwaki waŋŋamba nti I can be the next Miss USA? I've tried my best, but I think now it's time to give up. Kangende nkola ebirala. I am quitting. Omukyala kyava amugamba don't quit. Essaawa eno gy'olimu yennyini kyekiseera ekyokuwangula. Ddayo guno gwokka gwe gusembayo. Omukyala ono agenda okumugamba ebigambo ebyo nga bamudiagonizinga ne kansa owa leukemia, era yali mulwadde ng'ali ku ndiri. Desha yagendayo n'amulaba ng'enviiri zonna zimuweddeko, yenna akoze, naye n'amugamba olw'okuba nga nkulinamu essuubi, ddayo. So mu Juni owa 2015 omuwala ono n'aditamininga okuddayo omulundi ogusembayo. Naye aba akyeteekateeka okugenda, bambi omukyala ono n'amufaako. Bwe yafa ne kimwongera amaanyi, n'agamba I'll go back, I'll keep her my word, wadde afudde. So mu Desemba wa 2015 Desha n'addayo n'akompiitinga leero ku luno ku bwa Miss District of Columbia, USA. Guess what? N'ayitamu. Amiina. Wayitawo emyezi 6 mu Juni wa 2016 n'agenda ne yeesimba ku bwa Miss USA. Era njagala okubategeeza nti ye yali omuddugavu omusirikale eyasooka okuwininga Miss USA mu Juni wa 2016. Amiina. Amiina nnyo. Awo wava ekyokuyiga kyange, never give up on your crown. Keep your crown. Mukama bwe yatuyita yatuwa engule. Eri mu Zabbuli agamba nti engule, Zabbuli 8 olunya olwokutaano. Mama Lake gwe ogenda okunsomera. Ani alina Bayibuli y'Oluganda? Zabbuli
essula ey'omunaana Zabbuli essula ey'omunaana waliwo agenda okusoma oba neesomere nja kusoma nnyabo. essula ey'omunaana olunyiriri olwokutaano agamba atya Kubanga wamukola okubulako akatono okuba nga Katonda, era omussaako engule y'ekitiibwa n'ettendo. amiina mukama yatukola nga ye ate n'atussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo. Wow. eno representing authority obuyinza representing God's blessings emikisa representing favor eri oyo mukama gwawadde engule. It is a reminder that you are not average, you are not a mediocre, but your royalty omumbejja omulangira. Basebo ne banyabo okujjako ng'otegedde nti Katonda ye king ate nga Katonda ye yakuwa engule eyo era yakugamba nti gwe oli mwana wange oli ku kifuba kyange. Kyabagamba eri mu kubikulirwa, hold fast for what you have so that no one can take your crown. Obumbejja oba obulangiro obw'oku nsi kuno bazaala buzaale. Omuntu n'azaalibwa nga mumbejja ate nga mulangira. Ayina engeri gye yasuubira okweyisaamu. Okujjako ng'otegedde nti oli mulangira oba oli mumbejja, tosobola kutegeera ngeri yakweyisaamu nakuuma nguleyo. Nakafunako emirundi ebiri omukisa okusembererako kabaka waffe owa Buganda. Omulundi ogwasooka simanyi oba nagubabuulirako, twali tuva mu Youth Congress eyo ey'Abadvent, it was Easter weekend, tuva Jinja. Tuli mu kamotoka kaffe ab'Ekanyanya ebiseera ebyo nze nali youth leader w'Ekanyanya, twakoze kakosita kaffe tuvaayo. Kakati tuba tuyita ku Kiyira. Tugenda okulaba omuntu alina embwa ennene bbiri naye ng'alabika bulungi nnyo ng'atambuza bigere. Tugenda okulaba nga tulaba abasirikale baalina balinga abagalagala. Tugenda okukyuka bwe tuti olwo bbaasi emaze omuyitako, tugenda okukyuka bwe tuti nga ye kabaka. Bwe tumalako Kiyira tugenda okutuuka eri nga tusanga emmotoka ze. Ne mbagamba abooluganda, guno omukisa gwe tufunye tetuyinza butabuuza kabaka, tusooke tuveemu wano. Emmotoka ng'eyimirira ate nze nali nnyini kyombo. Angamba omugoba yimirira. Kayimirira. Kati nga tuvaamu, katubuuza abasirikale tusobola okuddayo eri ne tumubuuzaako. Naye abooluganda ng'essanyu lye tulina. Nze essanyu sirirabangako. Ne batugamba naye nga muli bangi. Kakati kyebaava balondamu abaali bambadde empale empanvu. Mwalimu abawala nga bakubye empale empanvu ne babagamba mmwe temugenda genda. Katonda mulungi kwolwo nali nyambadde ekiteeteeyi ng'ate kiwanvu. Kati ffe ne batukkiriza twalinga 6 ne tutambula ne tuddayo. Naye bannange nze sirabangako kitiibwa kye nalaba ku kabaka. Ne tusanyuka nnyo ne tufukamira bali abagalagala be baali batugaana okusembera nagamba mubaleke bajje. Ne tufukamira n'essanyu epitirivu ennyo ne tumukwata mu ngalo, naye nze engalo zange nali nzikola bwe nti nasagala muntu mulala yenna nzikwatemu. Bannaye kabaka ng'alabika bulungi, kabaka ng'anyirira, kabaka ng'ayogera bulungi n'eggonjebwa. Kitiibwa nga kimuliko. Ne tulyoka tumala okumubuuzaako n'atugamba muvaawa, ne tumubuulira tuli ba Seventh Day, tuva mu Youth Congress ebadde wano, omusumba abadde musumba matandiko, ava Zambia. Bambi omusumba oyo so yawummula n'okuwummula, ava Zambia, tuyize kino, omutwe ogubadde yatuwa obudde. Bwe tumala okumubuuzaako ne tuli okutambula ne tuddayo, naye nga n'entambula yennyini ekyuse. Tuva kwata mu ngalo za kabaka. Essanyu eryali awo. Njagala okutegeeza gwampuliriza. Tuli balangira, tuli bambejja, tuli baana ba kabaka.
bino ebizibu bye tuyitamu mu nsi eno kabireme okutumalamu amaanyi. Eno ensi yagamba Mukama nti mulimu ennaku naye mugumenze nkoze eki sempangu. Ebintu bingi nnyo bye tujja okuyitamu. Basebo ne bannyaba abaana bakusumbuwa, amaka gakusumbuwa, ensimbi zikusumbuwa, ebyokukola bingi, essente tezimala. Obulwadde wano na wali bw'oba siggwe mulwadde olina omulwadde onaakaaba oli akaaba. Abooluganda, naye hold steadily on your crown. Kubanga Katonda waffe ye king. Obanga Katonda yawa ekitiibwa Kabaka Muwenda Mutebi n'okumulabako obulabi n'owulira nga wenna oweddemu. Can you imagine ku lunaku luli lwe tuwangula ensi eno ne tulaba Kabaka waffe maaso n'amaaso? Kyova wasaana owooluganda okukuuma engule yo. Ekyandikibwa kigambye omuntu yenna alemeyo okugikuggyako. Kitegeeza nti waliwo abantu be tusinkana mu nsi muno abayinza okutulemesa okutuggyako engule yaffe Mukama gye yatuwa okuva olubereberye. Bayinza okuba nga bakumalamu amaanyi, bayinza okuba nga bakwogerako, bayinza okuba nga ebintu bye boogera mu butuufu bikumalamu amaanyi okukola omulimu gwa Katonda, nga ggwe olowooza nti okola mulimu gwa Katonda naye ng'ebifubutuka mu bantu abalala birabika nga ggwe ebikumalamu obumanya amaanyi. Agambye take heart. Oli mwonoonyi, tewali atakimanyi. Yesu kyeyava ava mu ggulu n'akka wansi atufiirire ffe aboonoonyi. Lesoni eya wiiki ewedde yagamba nti yajja wansi atuzzeeyo eri kitaffe. Kati kiki ekikweraliikiriza? Kubanga wayonoonye. Ekirungi otegedde nti wayonoonye, genda okola otya? Weenenye. Bayibuli egamba nti mujje gye ndi, mujje tuteese ffenna. Ebibi byammwe ne bwe binaatwakaala nga bbendera, nja kubitukuza bifuuke nga kiki? Ng'ebyoya by'endiga. Tuyinza okugamba nti bifuuke ng'omuzira, kubanga wano omuzira tugumanyi white. Tugutegeera bulungi, ekyokulabirako nsobola okukibawa wano mwenna, kubanga mumanyi omuzira bwe gufaanana. White. Bijja kutukula ebibi byaffe bifuuke as white as snow. Kiki ekikugaana owooluganda okuuma enguleyo? Kiki? Nze ngenda ne nkinoonya nga sikiraba. Kubanga luli neeraliikiriranga nnyo okufa. Nabagamba nga neeraliikirira okufa nnyo. Era nga mbeerawo ne ngamba bannange, bwe naafa abaana bange, bwe naafa omwami wange, bwe naafa abantu abandi emabega, abantu bempeerera, benkola ntya? Nga ntya nnyo okufa. Naye nze naawo I am ready. Kubanga mpulira nga bye neetaaga okukola mu nsi byonna mbimazeeyo. Sewali kye sikoze. Nothing. I am ready. Era wempumulira wonna wano muganda wange Esther namugamba. Nze wempumulira wonna, I am ready. Sirina kye nninda. Mistakes ze tukola mu bulamu bwaffe tebikyusa linnya lyaffe. Kubanga Mukama yagamba you are my children. Tulabire ku byokulabirako Katonda bye yatuwa mu maka gaffe. Omwana wo ne bw'akola ekibi ekifaanana kitya, asigala mwana wo. Ne bw'ava mu maka ago n'agenda, era omutima gwo gugira ne guddayo, gamba omwana wange ali eyo, omwana wange ali eyo. Bwe tutyo bwe tufaanana mu maaso ga Katonda. Tuli baana ba Katonda. Yatuwa engule ku mutwe gwaffe. Ebintu bya Buganda binnyumira nnyo. Nfolowinga nnyo ssanga lya mbogo ku TikTok. Waliwo abantu abamu abandaba ne bagamba naye emyaka gyo ebintu ebyo bibeerako otya, naye mbibeerako munnange, somehow binnyumira. Naye ssanga lya mbogo ayagala nnyo omupiira guno gwa Bungereza, Manchester, Arsenal. Era agwogerako nnyo bwe baba baawiniiza omulaba ateekako ka vidiyo awo n'ayogera bannange omupiira. Naye bw'ogenda ku TikTok y'omwana waffe oyo ssanga lya mbogo, era omulaba yeeyisa kimbejja, newankubadde she is a teenager, era olaba by'ateekako, engeri gy'ayogeramu, engeri gye yeeyisaamu, olabira ddala ng'amanyi kikyakola kikyali. Nolwekyo ebyokulabirako Katonda yabituwa. Essanyu lye tufuna wano ku nsi n'obwakabaka bwe tulina, singa olaba abantu b'e Bungereza ku bwakabaka bwabwe, kabaka waabwe bw'aba ayitawo
babeera basanyufu bonna ne bakungendeza ku nguudo kubanga bamanyi kiki kyekitegeeza okubeera kabaka. N'olwekyo abooluganda tuteekwa okutegeera kiki ekitegeeza okubeera omumbejja oba omulangira. Kuma engule yo ey'obumbejja ey'obulangira ng'okola ebyo Katonda by'ayagala, ng'orepresentinga kitaawo the king. Ssaabasajja kabaka yali agenda kuwasa, nali mulamu ate nali muwala nga ndi mukulu. Omukolo twasooka ne tugulabira awaka ku TV. It was a public holiday in Uganda. So twafuna obudde obutula ku TV okulaba omukolo e Namirembe. Ne tulaba bulungi nnyo omukyala nga yambadde eggomesi eya gold n'ayingira mu kkanisa ne babagatta. Omuvubuka gwe nali naye ne twogeraganya ng'omukolo guwedde ogw'okugatta. Naye kakati abantu abali emulago abaagala okgenda ku mukolo guno nga tebasobola, tuli bategeeza nti ffe omukolo twagulabira ku TV. Mengo buli omu baamuyise twali kawempe. Tetuba tugamba omanyi tugende ku mukolo. Mukyala Semwogerere ngange kyava aseka n'agamba mwaluddewo mwandibadde mwagenze dda. Kati abantu bangi nnyo munaakola mutya. Onze tugende. Twambala ngatto nga tugenda mu lubiri. Tutuuka mu lubiri ng'era abantu bangi nga bwe tukisuubira, tentisi zaali nnyingi nnyo. Naye Katonda yatuyamba nti abayingira baali baweddeyo kati nga buli muntu ali munda muli mu lubiri munda. Kyetuva tuyingira ne tuteesa ne tugamba wa we tunaalabira obulungi kabaka. Koffe ku keeke wali. Kakati tulina kutambula nga tugenda wali awali ki? Awali keeke. Kyetuva tugenda nga twenyigiriza mu bantu mpola. Abantu nga bazina, abantu nga bakuba olube. You can imagine olubiri olw'Emmengo nga kabaka awasizza. Ne tugenda nga tutambula mpola paka lwe twatuuka mu maaso ga keeke nga tugirengera wali kasozi bwe tuti. Ne tugamba wano kati tuteekwa okumulaba. Seera kyatuuka Katikkiro n'agamba nti kabaka agenda kulaga Obuganda Nnaabagereka. Abooluganda enduulu ezaali wali. Abantu ne bakuba enduulu ez'essanyu, ne bakuba eŋŋoma, ne bakuba amazina. Kabaka n'ajja n'akwata omukono gwa Nnaabagereka bw'ati n'amulaga sayidi eno, n'amulaga sayidi eri, n'amulaga sayidi eri. Fena ne tumulaba, abantu bonna ne bakuba enduulu ne basala keeke. Saalya ku keeke, saanywa ku sooda, saalya ku mmere, newankubadde nga byali bingi naye ng'essanyu linzi. Abooluganda tuli bambejja, tuli balangira. Crown tugirina kasita wakkiriza Mukama n'agikuwa kiri eri ggwe okugikuuma. Ebyokulabirako bingi nnyo Mukama byetuwa mu Bayibuli. Abantu bangi abayita mu bizibu eby'enjawulo. Yusufu yayita mu bizibu eby'enjawulo, Dawudi yayita mu bizibu eby'enjawulo, Pawulo yayita mu bizibu eby'enjawulo. Abamu nga balwadde, Pawulo yakulukuta, amaaso nga gali mu ensenkende gakulukuta, naye Mukama n'amugamba nti guma kubanga nze ndi wamu naki? Wamu naawe. Teyava ku Katonda, yali mulwadde. Musa yabeera n'abantu ng'abayigiriza ne babeera nga tebawulira, ne bamusaba obutungulu ne wujju. Kane imagine omuntu abajje mu busibe n'abaleeta. Fulidde. Naye ne mukaabira obutungulu ne wujju. Ne bwe nandibadde nze nandibadde n'obusungu. Naye Musa yamalako. Dawudi yagwa mu kibi. Natta ne Uliya. N'atwala ne mukyala wa munne. Si bye byokka bye yakola naye buli Mukama lwe yamukomangako omukono bw'ati n'ategeera ekibi kye n'adda eri Katonda. Yusufu baganda be baamutunda ne bakomawo ne bajja gy'ali. Wulira bw'abagamba nti Mukama yategeera nti walibaawo enjala. N'antuma nze mbasookeyo nneme emmere mwe mukole ki? Mujje. Kiki mukaano gange ky'ogenda okufuna ku nsi kuno abalala kye batafunangako abategedde Katonda? Naye ne bakuuma engule yawe. Don't give away your crown. It belongs to you. Mukama yagikutuwa. It was put on your head by your creator. It has nothing to do with how you feel, how you look, what other people are saying about you. It is
solely blessed on the fact that you are a child of God. God has crowned you with honor and glory. Keep it. Bwe tuba nga tunaatuuka to our highest potential mu bukristaayo tuteekwa okutegeera ki kye tuli. Naye okuuma engule eno, it doesn't happen automatically. Bible kyeva egamba hold fast to what you have so that nobody takes it. Kubanga yategeera nti waliwo omuntu asobola okujja n'akuggyako engule yeeyo. Omu ku yeeye Sitaani. Sitaani atutunuuza mu mbeera Kristo ze yajjawo edda. N'atutunuuza ku bibi byaffe. N'agamba gw'olemeddwa, laba abaana bo bwe bafaanana, lengera abaana bo gye bali, lengera amaka go bwe gafaanana. Olemeddwa ggwe. Olina kalungi ki? Keep hold of your crown. Tokkiriza Sitaani kugikuggyako. Waliwo firimu gye nali ndaba. Firimu eno yali ya Kinigeria. Ng'oggyeko omwogezi w'olugero kwagala tunyumirwe, nze nina kye nafunamu. Mwalimu omukyala nga princess nga bamuyita Helen of Troy. Helen yali muwala ng'alabika bulungi nnyo 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 nnyo, nga mumbejja ng'ali mu lubiri. Era ng'abambejja bwe bayita ng'alina abantu abamubugirira, bw'aba atambula bamuyira obumuli n'ayitawo ku bumuli. Buli kimu nga omumbejja bw'abeera bwemukimanyi. She was so beautiful, ng'ayogera bulungi, ng'awa abantu ekitiibwa. Naye mu bantu abaali bamulabirira mwalimu omuntu ow'omutima omubi. Nga buli lwamulaba kagamba lwaki ebintu bino byonna ebirungi bituuka ku oyo? Gwe bagulira emmotoka, gwe banaaza ebigere, gwe bakola ki? Nga mu kiseera ekinugu kimukwata. Buli lwe yajjanga okukola mu lubiri, lwe yaddangayo eri mu society, ng'amunyumyako bubi, nga omuwala oyo akola bubi nnyo. Lwaki ffe Katonda yatuleeta okubeera nga ffe tuli baddu be, ffe tumuweereza, ffe tumuvunjira obumuli, ffe tumukola ki? Ng'amulinako ennugu, kyava akola olukwe lumu n'ayagala kidnapping. Era n'abuulira abasajja bali bayagala okumukidnappinga entambula z'omumbejja ono. Olunaku bwe ruti agenda mu njala, olunaku bwe ruti agenda ne bamukolako enviiri, olunaku bwe ruti agenda n'ashoppinga, olunaku bwe ruti. Akati abantu bano abasajja bano ababi ne beeteekateeka ne bakidnappinga omuwala ono. Ne bamukidnappinga ne bamutwala ne bamubuzaawo ne bamukuba kalifoomu. N'abeera nga takyategeera, ne bamusiruwaza ne bamuteeka mu kiyumba nga talaba ku musana ng'alinga omusibe. Ensi eyo bwe yatandika okunoonya omuwala ono omumbejja, abasajja bano ne bamubuzaawo, ne bamwambaza obukookolo, ne bamwambaza akagoyegoye agali awo. Jjukira nti yali tategeera nga n'erinnya lye takyalitegeera, ne bamubuzaawo ne bamutwala mu tawuni endala. Ne bamufuulira ddala zonto nga takyajjukira kikyali. Omuwala ono ya ending up ng'alina ku kasasiro. Homeless completely. Omukyala eyalina ebintu ebirungi ebifaanana bwe biti. Ng'ayambadde enziina, tanaaba, takyajjukira ani yaali, abantu bamusekerera, bamukuba obucupa, bakola ki ku kasasiro. Naye jjukira eri gye yali abeera, they didn't give up, baasigala bamunoonya. Tuusa omusajja omulwe yagamba, naye mu kasite kaffe kano katono, omuwala tasobola kubeera ng'ali mu site eno, tumunoonyeza ebbanga abuze. Nze kantambuleko ŋŋendeko mu busitiizi obulala obutulinaanye, munoonye, nabo bannaamufuna. Kubanga she is still our princess. N'agenda omusajja ono ku lugendo, kasite ke yasooka akaasooka teyamulaba. N'agenda ng'anoonya, gye yanoonyezanga eno mu bantu abalamu aba bulijjo, ng'alina n'ekifaananyi kye baasanga ku switi baabuuza ono mumumanyi, ono mwali mumulabyeko, ono mwali mumulabyeko. Strategy n'egaana teyamufuna. Kyava agenda muka tawuni akaddako. Muka tawuni akaddako kunoonya n'agamba nja kugezaako kunoonya buli wamu. Era yeetegerezanga buli wamu, n'abagambe nti omuwala ono yali ku street ng'ali mu kasasiro. Kakati lumu aba asuulayo kasasiro omwami ono, kyava alaba omuwala kasasiro. N'amusemberera n'ayagala amumanye.
naye nga tamutegeera bulungi, naye bw'asembera agenda okulaba naga ono nga nninga amumanyi. Bwe yamwetegereza ennyo yagenda okumulaba nga yeye, kyava amuyita nti Helen. Omuwala n'abaguka bw'ati n'awulira erinnya lye. Ono n'asanyuka nnyo bwe yategeera erinnya lye, n'agamba y'ono ddala, n'asanyuka. Omuwala omulalu ali homeless, alaba omuntu amugwa mu kifuba, musanyufu nnyo, tafuddeyo oba mukyafu, tafuddeyo oba biki, kyatavadde munamuyita Helen, n'amunyenya bw'ati. Omuwala n'abeera ng'azuukuse, n'abeera ng'awunze, n'ategeera nti yeye. Omwami n'asanyuka nnyo nnyo nnyo, n'amukwata n'amutwala mu hotero mwe yali asula, n'amunaaza, n'atuma engoye, yalina abantu be yali atambudde nabo, n'atuma engoye, ne bamwambaza, ne bamuzzaayo mu royalty. Amiina. Katonda bw'amala okukuwa engule yo tekuvaako. Ne bw'onoowulira nga oli mu drugs, ne bw'onoowulira nga wenna oweddeyo, twesalira omusango, naye ate nga Yesu yatulokola dda. Wali obuzibu, Yesu yatulokola dda. Ebiseera ebimu bamanyi okubuuza mu kanisa, singa mubadde muguddewo obudisa nandibabuuziza muwanike emikono, Yesu wajja ssaawa eneeneeneena n'agenda. Abasinga obungi tumanyi okwekuba mu katooca, sinzira kugenda koze ejjo, sisobola genda, sisobola. Naye ng'abaagalwa, Yesu ne bw'ajjira wano tugenda. Kubanga engule yagituwa. Njagala okusoma ekyandiikibwa kyange ekisembayo ekiri mu kyamateeka 3:19 paka 20. Oluvannyuma tujja kusoma ekyandiikibwa kye twasoose okusoma. Naye kale kye tunaatwala mu ssamoni y'olwaleero kilemera ku nguleyo. Katonda yagituwa, Mukama yagituwa ku lubereberye, kasita twamukkiriza. Tewali ne bwe biba bibi, tewali ne bwe kuba bulwadde, tewali tunaayogera tutya, kino kinatujja kwagala kwa Katonda, tewali, kubanga ye waali. Nolwekyo tunyweze engule yaffe, omuntu yenna aleme okugitutwala. Kyamateeka 3:19 agamba ati, nkiteguuna ensi okuba abajulirwa gye muli leero, nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboze obulamu, olyoke obenga omulamu, gwe n'ezzadde lyo, okwagalanga Mukama Katonda wo, okugonderanga eddoboozi lye, n'okwegattanga naye, kubanga oyo bwe bulamu bwo era kwe kuwangaala ennaku zo, olyoke otuulenga mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa. Amiina. Abooluganda, ebyensi wano byonna bwe biba biganye, tovuze ku mmotoka, tozimbye ennyumba, empapula ziganye, ebyensi wano byonna bwe biba biganye, abaana wayagala bagende mu college baganye, basebo ne bannyabo, nyweza enguleyo. Amiina. Ntwalire obwakabaka bwa Katonda bwe yakusuubiza. It is your choice to hold steadily on your crown or give it up. Hold steadily. It is your choice. Kyamateeka kyavudde salawo leero onyweze enguleyo. Tewali kitu kwagala kwa Katonda. Tulemereko abooluganda kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwaffe. Kyeva mbeegayirira abooluganda. Ensi eno ne bw'eba egaanye, Katonda tagambangako nti buli kye tunaasaba tunaakifunanga. Bw'oba osabye ekintu emyaka mingi nga kigaanye kite, maybe Katonda tayagadde kikuwa ekyo. Oleme kubeera kukenyentererwa, kubeerawo ng'ennaku ekutta, nze kale Mukama namusaba kino kyagaana, namusaba kino, Sitaani akutunuuliza ekyo kyokka, weerabire bino ebirala 199 Mukama byakukolera. Tekya nofo kankoze bulungi nnyo bwagguddewo akadirisa.
kubanga nze kyakulabirako gye ndi nnyo. She always has a smile. Awa obujulirwa buli kiseera. Lwaki? Kubanga akimanyi ti Katonda is the king. Kitaawe ye king. Alina buli kimu mu ngalo ze. Bw'abanga agambye nti leero kaakuweeko kino, sanyuka n'ekyo. Maama, gwe byonna gw'onoobifuna 10 ku 10. Tujja kufuna 10 ku 10 naye sanyukako n'5. Abooluganda twerabira Mukama byatukoledde. Kyensonga lwaki tubeera nga tetuli basanyufu. Tetusobola na kubuulira nga tetuli basanyufu abooluganda. Gw'onooyogera ki nga gwe bukiseera obeera oli ggulumi. Wakiri abantu kabakubuuze jjajja Nofoko. Naye nga tukulaba olina ebizibu bingi naye ng'oli musanyufu. Olyoka obaddemu nti anti Katonda. Katonda, the king is my father. Amen. Nolwekyo abooluganda, let's keep the smile. Tewali kyogenda kutuukako kitatuukibwangako ku nsi kuno ebyokulabirako mu Bayibuli ate Katonda yabituwa bingi. Tewali. Naye ffe essuubi lye tulina abooluganda nti ate ffe tulina obwakabaka obugenda okujja. Weewaawo. Enguleyo Mukama bwe gye yakuwa. Bali bagenda mu mbaga. Ne balaba oli nga ayingidde mu mbaga nga talina kyambalo. Bayibuli egamba etya nti nannyini mukolo n'amugjamu n'amukasuka ebweru. Kuuma ekyambalo kyo. Yesu yakikukwasa. Kikuume. Bino ebintu by'ensi bino tubonaabona nabyo. Naye obwakabaka bwaffe buli mu ggulu. Essanyu lyaffe liri mu ggulu. Ate ekirungi Mukama yalituwa. N'akola byonna. N'awaayo omwana we. N'amuweereza n'afa. N'azuukira essuubi lyaffe. Kubanga Yesu ava kufa n'atazuukira. Tetwandibadde na ssuubi lya kuzuukira. N'atugamba ŋŋenda mu ggulu kubateekerateekera ebifo. Era obanga ŋŋenda kubateekerateekera ebifo. Ndikomawo wano. Batwale eyo gye ndi nammwe mukole ki? Mubeere eyo. Amiina. Abooluganda. Hold on to your crown. Omuntu yenna alema okugitwala. Kubanga Katonda kw'ajja okutulabira. Crown yo ng'eri ku mutwe. Kati gwe bw'onoogijjako n'ogituuzaako wali kubanga ofunye ebizibu. Bw'agiraawo. Bw'agiraawo nga togirina. Put it on. Omuzungu agamba put it on. Eri triita kitona nfe put it on. Gyambale. Gyambale enguleyo. Kubanga Katonda, the king, ye yagikuwa. Nobody should take your crown. Nsaba Mukama atusaasire nga tuyita mu nsi. Mu bizibu byonna bye tulina. Mu birungi byonna bye tufunye. Nze nabagamba luli nti if you want to be happy, count your blessings. Emabega waliyo bangi nnyo abatalina by'olina. Bangi nnyo. When you think about them, you'll thank God. You'll be happy that you have what you have. Nolwekyo abooluganda, engule yaffe katuginyweze. Tujja kusanyuka nnyo bwe tunatuuka mu ggulu nga tweraba bannange lake wuuyo, bannange Roseti wuuyo, bannange bannange Kiguli Mwasa wuuyo, mwami Tenda Ivan twasomesa nga ffenna Lesoni Kuwugama, ffenna nga tuli basanyufu, Lydia Johnson wuuyo abooluganda, nga tukuba enduulu nga tusanyuka, nga bwe twasanyukira Kabaka. Ng'atulaga Nnaabagereka wali mwe temumanyi ssanyu lyali awo. Nga bwe twasanyuka bwe tube tujja okusanyuka nga buli muntu alaba ku munne. Tunyweze engule zaffe abooluganda. Kubanga yazituwa yalaba nga tuzisaanira bwe twali tukyali mu bibi byaffe n'azituwa. N'azituwa. Biseera abeera atunoonya, biseera abeera atuyita, biseera abeera atwagala. Abaagalwa tuzze okwagala kwaffe eri Katonda nga tukola ebyo by'ayagala. Let's keep our crown. Tuleme kugwamu maanyi. Tuzzeemu abalala amaanyi. Aweddemu amaanyi leka kumwongera ate wansi. Muzzeemu amaanyi. Omukyala ono yagamba omuwala Oliddeka, you can be the Miss USA. She didn't even live to see it. Nguba mwakafaananyi omuwala oyo singa bamukrawning nga omukyala oyo waali. Kyandibadde kiyitirivu, but she died before she was crowned. Naye ye yali already amaze okumuteekamu amaanyi. You can be the next Miss USA. For 6 years, 7 good years, she was striving to be a Miss USA.
twebaza Katonda nti story ye gwa bulungi nti yamala ng'afuuse Miss USA. Neffe engule yaffe Mukama yagituwa tetwetaaga nagirwanirira. What we have to do is to do what God wants us to do. Preach the gospel, yagala abantu abalala, beera wa kisa, beera muntu afaayo eri abantu abalala, buulira enjiri mu ngeri yonna. Oba oli muyimbi nga jjajja Nofo kuyimba n'essanyu, oba oli mugabigaba, waliyo abantu abagaba neyeegaba n'engalo naye ng'agabagaba. Olidde bw'oba oli mubuulizi wa njiri buulira enjiri. Bw'oba kugamba nti jangu oweereze kugamba weereza. Bw'oba oli musomesa wa lesoni somesa. Bw'osomesa za sabbiiti eno n'osomesa ne sabbiiti ejja n'osomesa ne sabbiiti endako gw'osomesa. Oli Katonda gwe Mukama bw'akuwadde naawe okuweereza mu bwakabaka bwe. Nolwekyo Mukama omusenjene ya leero tukuume engule yaffe. Tukuume engule yaffe. Nsobulanga bwe nnyimba oluyimba luli lunsanyusa nti bwe ndimala olugendo lwange ne ntuuka gy'ali era nga nnyambadde ogutavunda omununuzi wange ndimulaba n'amaki n'amaaso. Njagala Mukama mmulabe n'amaaso nga nina n'engule yange ku mutwe. Kuuma engule yo omuntu yenna aleme okugikuggyako. Kyekyandikibwa kye twasoose okusoma mu kyekyandikibwa ekibadde ku mutwe w'ekyokuyiga kyaffe kino ekyaleero ekiri mu kubikkulirwa essuula ey'okumeka maama Tomusange. 3 Olunyo 11. Ssuula eyokusatu Olunyo 11 paka Olw'12. Mukama nsaba atuwa omukisa n'ebyokuyiga ebyo bituteeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina. Njija mangu.